ono Chief Justice akyakunama nga yasose n'akunama nga Sseggona amugambye yicho otugana okuleta obujulizi naye kwa mama mbabazi bamukkiriza n'akunama nga abagambye mulete nga 14 aba Sseggona we balowooza twa Sunday ne balowooza ndowooza yakola ensobi w'ofiisi zonna nzigale katukeereyo ku Monday bakedde n'abagoba n'akunama ogwokubiri teriyo muntu njagala muntu yenna awandiike wano mu message aŋŋambe nti mu Cuba oba wa mu Russia tiwaliwo omusajja yali awo nga mukubi wando kale nedda kale nga muvubi kale nga muvubi oba mulimi najja mu myaka 4 neyesimbawo nali obwomupi mwegyo emyaka 4 najja ku kyoba president ate almost ng'akiriddewo almost because the guy neyasoma ebyava mu kulonda tatunyonnyola yabijjawa tamanyi hati agamba tamanyi gye biva hati kati oba byava mu mutwe gwe oba mu mutima gwe omwoyo mutukuvu nti bagenda mukuba mu jeke teriyo omuntu mu byabufuzi bwa Afirika mu myaka 3 nga tabeerangako mu byabufuzi wadde LC ne mu myaka 3 ena kale ena najja neyesimbawo n'abeemupi mu myaka egyena n'amala mu bwemupi najja n'asuganya obwa pulezidenti n'akalulu kati kali mu kkooti ekiddako kubuli tebayite omwoyo wa Mukama yamukkako n'amuvuga kyeki kye nagambye n'amukozesa ebyamaanyi okusinga gy'abadde wabula mbyogera nze mmanyi one time wabiwulira to get prepared oba preparing his exit oba dialogue kankubuli exit y'omukulembeze naddala wa Africa bw'atagi planning na magezi tata yeyeka etane generation ye eva kuye neyingira family negenda mu generation kakati fe abali mu generation kubanga fe tuva mu west kisesobola kukkiriza mama nyabo oba ogenda genda wekka alright mikono gyaffe tukomyewo nga betwebategeeza onoko bulijjo tubagamba nti tujja kukoma mu party B olwale tukomye mu party B nga betwabategeeza last time leero ku luno naffe Omukama yatusseeko bw'ati bevi we are back in our country mana omulalo muyekabwa ayamira amata omutali mazzi leero tulinako ne mukwano gwaffe wano Ackrich Media naye tuli naye wano chaza muko producinga omulamo gwaffe ogwaleero no kati enaku zino like abananga abalabi baffe mbagala nnyo sanso balaba amanyaga ngenze Kai Wisdom mutabani w'omulalo what abera ku flashlight kuno nga tunyonyola ensonga za political and social analyst analyzing nga we analyze political and social issues yes. Kakati mbagala nnyo mwenna abantu ababereddewo Kai Wisdom besasobola kwerabira Bulaya ne Uganda mbagala nnyo tugenda kuba ekintu kino one time tujja batwalako mu entertainment abala tubatwaleko mu social responsibility bingi nnyo fe twajja tumazeeko ositegere mbayise mwenna mujja tugenda kula ku birthday katono birthday nga 20 meka nga 27 nga 27 n'omwezi tuli wa dokita eno kulya birthday inze kyensaba bagamba nga tulya tokkiriza nti mmere enfumbe mukolo kubanga naffe tuba tugirya kati mwenna abali eyo Bulaya abali e Uganda wa Kai Wisdom sangwa ku Facebook account otekamu nti Wisdom Kaye enamba eyo gyosanga eri 0704493939 then nga twogera wabiri oli kwa mukatera ate ogikwata naye ogikuba mugaye njagala kwogera ne Kai Wisdom ate teekako video tukoyo ababbi ostegedde mwenna abaana abali e Bulaya bajje wange no basa nokuba essimu eyo eya ku TV then you say nonyeza Kai Wisdom full stop mujja kundaba abantu be UK sijja kulema kyogera na kutumira ku Richmond abantu be Germany awo Mami Sophie tujja kujja kutubuuze ku bantu baffe Mami Linda Mami Aisha Mama Margaret Prose bonna ba Germany nekyo nakyo kyekiri mwebale twagala bananga abantu mutwagadde naffe tubayiriddewo mu mwebale kutubererawo nnyo tusiimira ddala katusooke tubagambe kakati olunaku lwa leero first of all nina kyenjagala okwongerako ku musango ngono nagenda nenjogera ku kantu ke bayita Amsterdam yali movie ya Amsterdam abantu bansindikira message nga bagirabye
ate abalala ne bampereza analyst yayo how they've analyzed the movie kati ojjukira gye nakozesa Amstrad kati banage nkitegedde bwe mukwasa omuzindaalo tajja kukuba mikono gye kati n'okunkuba oti kakati okugema obulungi okwata omuzana ogwekwatira boti ndabe nga bogenda okukuba boti osobole okukuba oluyi abamu bagambe mu comments ojja kukuba oluyi munanga oluyi era nalo lumanya gwe lukuba kati nembeera ne bana abapya abaninaanye pa ngukuba bukubi naye kati omukono guno okugenda egula dokita nekukyama gutositegeera tukomyewo ku musango tuba updates bikimu ekiba mu musango biki ebitambudde ku musango gwa kibuhabura awamu anti kakati mu musango ogwo waliwo abasiba ebikutuka mu musango ogwo bibannaffe era nga onondaba waliwo eyanyambazizza njagenda balake waliwo bainawe mukyala yaŋŋambye nti naye kati wisdom okikola otya ku channel nga oba weetaaga botiki namba naye ekisinga obukulu abantu baagala bigambo byaffe ebivamu oluusi otwamba netunyumya omanyi baleme tujerega nnyo nti abe gavumenti bazambala ennyo waliwo mu musango guno abasiba ebikutuka juzi nagamba nti Owinyoddolo nkimanyi Owinyoddolo bakkiriza Honorable Gladiator Bobi Wine Sentamu Robert Kyagulanyi ne bamukkiriza okuleeta obujulizi additional evidence kakati ng'olwo era neebaza mmwe mwenna abasunda n'abatambuza vidiyo zaffe zino waayi nalaba oyo omwami Owinyoddolo ng'agamba nti nno bannange mujje omusango ku social media nanga ekitegeeza bye twogera bibaluma kubanga ffe tubuusa abantu ffe twagamba oyo omusajja chief justice nti obukugu bwe buli mu criminal si constitutional law kakati amanyi bino bya criminal gundi atemeddeko abbye gundi ayingiridde ebyo kakati kyova olaba nti nno Sseggona kojja Sseggona eyalya Kibaramanga ekikajjo bwe yamugamba nti according ku musango gwa Maama Mbabazi ogwaliwo actually ye teyasooka gukootinga yagamba tusaba kulongoosa to do an amendment in our petition we yagaana Sseggona n'akootinga omusango ogwaliwo nga bwe nabanyonnyola luli nti nno amateeka gonna mu Uganda amateeka gakolebwa by formulas waliwo amateeka getujja mu constitutional court waliwo amateeka getujja mu principal registration parliament waliwo amateeka getufuna mu customary law ne waliwo amateeka agakolebwa okuyita mu judicial precedent nti nno omulamuzi yakeera n'akola judgment on a certain case now Sseggona laba wajjukiza chief justice wammwe oyo Owinyi-Nankani n'amugamba nti atasobola waliwo abantu abamu nga tugenda ate no ate Museveni wakola ebintu ebitali era mugaba we agree to disagree ate nze bali babagoba bajja mutwala akasa tulaba nti nakuba pressure bagala nasijjukira era agirazikuba nga zeyingiza bali babamutwala bagenda kutwala okumwagala mugambako wagaana yamanyi bamutwala akasa n'amagulu negamuvanatukiriza ekigambo ky'Abaganda ensolo ekwagala ye mugwa kugwa kyobola President Museveni buli muntu yenna atamwagala asiiba wali amuwaana buwanyi actually nebazanya abaana b'eggulu benna benasanga bali mu security baŋŋamba bati juzi we twabaddeyo nga ntwala ono omusajja w'ebisaati tutte baŋŋamba Wisdom tulaba vidiyo ze wano okay for security purpose n'ebirala naye Wisdom sola boogera mannya amazima gali bwe gati bandaga vidiyo emu gye twakola ne baŋŋamba Wisdom oyagala President Museveni kubanga byoyogera teryasola nabbi mugamba nze gye bandaga namugamba President Museveni waliwo aba security abaagala ogwe actually Bobi Wine yayagala owummule obeere lwakitula naye ate banno aba security baagala ogwe okugwa either mu ntaana oba ng'oli sesiriizi mu bizinga pressure Bobi eyinza okuba ekigo mu kinaabiri kati Bobi singa atandika okuba owamanyi Uganda waba okwekala twala aba security koota yaabo era ogwa bugweri olaba kati ali magere nga tannatuuka Kampala road n'abanga amuzuganya bwa
ne waita Kampala Road n'atuuka kawezza nanga alega atebe n'atuuka ezzana omanye sibe baba baatuuse dda ku Lake Victoria Bobi Wine n'amala avaako eri n'atuuka ezzana baba bali ku Lake Victoria gubagambye Bombardier bazireeta kutwala ggonnyo alala papa kati tubagambe kino ekintu memuloza otegedde kyekugamba okumanga nkitegedde kyokidde ne covid gyali gwe bagambye Bombardier zajja kukola ennyonyi wano ensi zigenda ziva mu kuzesa ennyonyi mumuleeta zi Bombardier bagambye zajja kwetikka nnyo temutwesibaako ffe ne Kai Wisdom tumala kwekebeza ne tumala covid-19 kyeki kati wamwe mugamba no mweriranya mujja nedda agambye ne mu kampeni ze NRM era yabula twali mu kampeni ze NRM wama nedda twamaze dde okwekebeza tweteka meseto zaffe ne mask tuba nazo tuli self-contained now kati omusajja oyo Seggona yamala kootinga n'amugamba ssebo Chief Justice otwaze eggwanga lyaffe n'agaana in the middle of week weyagaana n'amala n'akkiriza n'ayita Seggona n'abagamba mbakkiriza kale okuleeta amendment gye mwagala okukola mu mpaaba yammwe kubanga abataafolowinga luli nabagamba mu Supreme Court oddira ebintu byonna byolina okuwoza wali ng'oli wali n'obiwandiika mu kitabo n'obiwa bali b'owaabira n'obiwako ne bana abalamuzi ne bali b'owaabidde ne baddira bye balina okuddamu wali okuddamu ne babiwandiika okusinza ku mpaabayo kati mwenna ne muleeta empaaba ne bali bye bakuzzeemu buli omu naawa kati bino bimba mwogera wali muba mujuliriza ku bino bye mwawaaba era bagamba wawaaba point 3 bakuba bati ne bati kati kye baba bagoberera kati Seggona bawa reason why Bobi Wine bamusiba ennaku 10 jukiro bane ennaku 14 okuteekayo woba owaabye mu kalulu kabwa president okuteekayo empabayo now Bobi Wine bamusiba ennaku 10 kwezi 14 ate tu nga tebakkiriza balooya be mutuukako ndowooza n'amasimu bagatemyeko kubanga walabanga ennyonyi eyotololerawo kwegamba ng'ettasigino kitegeeza nga tesobola communicatinga nabo nga mu nnaku 4 alina okuleeta obujulize mu Uganda yonna okumenya amateeka ga Uganda waliwo amateeka agakolebwa nga gafevalinga oyo president w'ensi eyo kankuweyo limu Uganda y'ensi yokka bw'osobola okuleeta for example kozi gwe president Museveni nkyayina ebyokukola mu nsi gwe president Museveni saagala kumukanya emyaka nange gwe president Museveni olwaleero odasiika eno yokka kale singa mba wanzibye wanziba kubanga era wanziba gyomanyi nti no buli musango gwonna Besigye gwawadde president Museveni bakkiriza ekkooti nti kituufu wa president Museveni yabba tewaliyo kakati Bobi Wine wawaabira gwe president Museveni wawaabira naye gwe omanyi gwe president wakola etteeka lya Uganda ligamba nina okuleeta obubbi bwenkubye bulina okubanga bw'overturninga result says tibwoba katugambe onsinzeeko buli million 2 nina okuleeta million 2 kitundu okulaga nti obululu bwe wanzibye badde busobola okukyusa results kati nze Bobi Wine newendeeta kajjukira kati ebiriwo bigamba nti wansinga gwe president Museveni nze Bobi wansinga obulu million meka 2 kati ekiriwo kiri nze Bobi right now newendeeta obukakafu obulaga nti wanziba million 1 n'ekitundu tebakasazaamu mu nsi yonna kiri kiri Uganda mu nsi yonna ne bwe bazuula nti wabbye obululu obwo era ekkooti ekasazaamu kwetagulike Uganda Bobi alina okuleeta okulaga obululu million 2 kitundu obusinga bwatubwabula simanyi tubwabula menyize agamba yetibwabulwa president elect kati sebo tubwabula kyogere nti nyina okuleeta obululu million 2 kitundu anozijjawa munaku 4 nno ate bwemba saabiwandiika muli nti wanziba wano ne wano ne wano bwemba saabiwandiika wali ne DRA form awalai tosobola bireeta luvannyuma kati teekakodyo aga amateeka ge beekoledde mu mulembe gwabwe nga gafifalinga boggo bagambye bagenda kufa nago bayirawo let me tell you something eno regime kyetusinza okufunamu wallahi nkubulya mazima bwe bubbi eno regime omanyi kyesinza regime yange
erigimu yo sebo president kyesinza okuyigiriza bannayuganda bwe bayita obu basomera mu masomero n'amasomero genyini tolaba rigimu yo kwekuli okubba ebibuuzo kwaliko ku rigimu ya Amini Obote rigimu yo kyesinze era Bobby agenda kukola ki katuwuliriza oli omusajja agenda kwera Bobby agenda kwera buli neweeba mmese nga ebadde mu State House agenda gitta gikupe egundi ennyondo kubanga nemmese ebeekulina omanyi bayita anointing by association osobola okulina n'omuntu noyiga ekusase neweeba nabbubi nga ebadde mu State House bagenda kujja tolaba byebafuuyira enzige bagenda kujja bafuuyira ate bamala omwezi nga mulamba nga basabi edduwa bapasita abalungi ng'ono gwoŋŋambe tukyali ku musango kyenjagala okubuuzaako gwe Bobi Wine nkadde nditibwa olwaleero olowooza sooka olabe Uganda myaka 2 egenda kufaanana eti va ku myaka 2 ngogwe woli oba okwawe osobola okwogeraosimanyi oba nabitasoboka myaka ginkubira katagamba tokemaga Mukama Katonda osobola omunyiiza Katonda yakuba omusajja oluli yakuba Kerode oluli kati ojja kwogera n'ebintu myaka 2 Katonda ava eri akuba oluli mba nimba ajja kukuba oluli nakisakiwa your future naye kakati sebo tudde ku musango mu nsi yonna ekyo kiri Uganda nti Bobby alina okujja n'alaga nti wano ne wano nalina okujjawo buli $2 million. It's not a must tiyalina kubujjawo basing on the results z'abantu ezaaliwo but it's almost likely to be like that but now tolina evidence bambakubiraawo kyenkugamba kakati sooka olinde kati ebya president ne let us analyze the issue lwaki ekyabadde olwanawo musango nawo ekiriwo kiri Owiny-Odolo bwaddayo ndowooza ne bamugamba ssebo wakoze enso oli wakootinga judicial president eyaliwo omukkiriza n'abayita n'abagamba mbawadde paka nga 14 lwali lwa Sande nga muleese amendment yawe kati bwe bazzeeyo bano baseggona 14 lwabadde lwa Sande ne balowooza nga oli lwa Sande teri ofiisi nzigule kati luleete ku Mande bwe bakedda ku ssaawa 2 mu ofiisi wali obuleti obayo babagambye twabagamba kuleeta nga 14 oba lwa Sande oba lwa public holiday temutunnyonnyola tetujja bikwata kyabasobola netubabula mutu omusajja nkyabasobola labayo bano balowoozezaako tulete mu active days nti kulwe Sande tasobola kukolaki bwe babuleese ku Mande yabagambye nabagamba buleeta 14 kati jukira toyina gye wali ogenda ku Sande kutwala ekyo kimu kitegeeza ekooti zaffe tezigoberera equity ebyo principle waliwo okugoberera amazima kubanga oli agambye lwabadde lwa Sande ofiisi nzigule nzigale omanyi kye babagambye mwandidde obujulizi mubuyisa mu Kamoli ne Sande kale ebintu bino byogera obijja obinako kakati ekiriwo kimanyi kiri kye nayogera ti Owiny-Odolo abakkiriza okuwongera empaata kati yagijjeewo yabaganyize nabagamba buleti ya 14 lwa Sande mwandibiyisiza mu Kamoli ne bigwa ku mmeeza ne tubisangawo ku Mande so saabagamba kujja wano ku Mande yabigombi kyekiri kye nagamba nti Bobi Wine ekigendererwa kye kulabisa bano bakyale. Let me tell you something. Kankubule kino kambanyimizeeyo movie emumanyi kati nalabye nti movie abantu bano bazigobera mu gyenjogerako waliwo firimu emu bagiyita ya Pelican Brief. Pelican biba binyonyi. Pelican kiri ndowooza nze nkyatulobe Pelican Brief kiri PELLICAN brief as brief BRIEF. Firimu eyo mwali Denzel Washington, Julia Roberts abalabi ba firimu bategedde naye n'ogiteeka mu Google jjagiraba. Movie eyo yali y'amateeka. Waliwo Chief Justice yaliwo nga ayagala nnyo obutonde bw'ensi. Rosenberg, bali omuta Rosenberg. It's a true story. Kakati now what happened? Mu movie eyo waliwo president yaliko ng'akolagana n'abagagga kati nga olaba abagagga baawano kampeni wezituuka bebeesooka okugula t-shirt za muzeeyi n'ebipande na bitya okulaba nga bizinesi zaabwe abamu tebawa misolo. Kati lwaki ndeese firimu eyo? Kyendeesemu issu yankansooka embuuke bano abagagga abaalimu baani. Julia Roberts eyali actually movie star mu eyo firimu yali student w'amateeka.
bwe batta omulamuzi Rosenberg mweyo mugu kubanga omulamuzi oyo ekyamukisa mweyo firimu balaba nti nno omulamuzi ono singa tuwaaba ng'akyaliwo yali mukadde ajja tugaana okuyisaawo ebyaffe nga pipeline baali baagala kuyisa pipeline kwonoona butonde bwansi wali ebinyonyi bye byali bikuŋŋaaniranga kati ng'omulamuzi ono takola ki takikkiriza kwonoona butonde bwansi kyebakola bamutta busi ng'olaba gavumenti bawa president brief nti ono abadde gundi twamukubya amasasi something of the kind. Now that's not the issue. Ndi ku film Julia Roberts yali student of law katugambe Makerere University yeyi bwe bamala okutta omulamuzi nagamba yalina boyfriend we nga lecturer w'amateeka aga naye bannayinedda kanoonyereze kyekyavuddeko one omukadde ono omulamuzi omutta kati n'anoonyereza n'akola report gye bayita Vulcan brief ku binyonyi biri ng'indicating omugagga Martinez yalimu okulaba nti no yali ayagala kukola business kuyisaawo pipeline biki. Now mu movie Julia Roberts yazanya firimu ya mpuro wakabi ogita Pretty Woman. Julia Roberts yali student of law yanoonyereza nga student w'amateeka n'akwa report ti omusajja ono ekyamuse kirabika kyekino n'agiwaako boyfriend we eyali lecturer w'amateeka bw'agiwaako boyfriend we kati boyfriend we yalina mukwano gwe mu White House n'agamba nyina student wange yawandiisa ekintu ku mulamuzi oli gwe baakubye essasi naye gitunulemu kati ate oyo wa State House n'agiwa banne report yafuuka ekizibu kino kyenjagala okugamba nina ekintu kyenagamba dokita mu nsi yonna omuntu okuwa eddaala mu poliisi eddaala bano bambega boolaba oteekeddwa okuba olina omusango gwe wanoonyereza n'ogugusa ne balyoka bakuwa ejjinja okufuuka chief justice mu nsi yonna oteekeddwa okuba nga olina emisango egiri extraordinary ng'esatu gye wali owozezza n'ogigusa ab'e Uganda wakubanga tebakyaswala baswaza buswaza nti osobola okusanga oyo omusajja gwe muwaano Winnie simanyi Winnie nga tayinaayo wadde musango n'ogwali extraordinary naye ng'atudde mu musango ogusalawo destiny ya Uganda. Otegedde abazungu tebatusinga busizi kalati beefu nze nkugereza tiwaba mu movie because I've used that example ya movie era abatulaba mugende mukirabe nga mwalaba eri Amsterdam ne mumpa ne report waba student yakwata eri student of law n'anoonyereza omusango and it's a true story ogwakyusa actually obukulembeze obwaliwo mu State House mu White House mu America wane Uganda osobola okunoonya omulamuzi n'omunoonyako omusango gwe yali awozezza obaanoonyerezaako ti yes wadde obujulizi bano ba defendant oba baprosecutor tebabuyina naye nganze omulamuzi nyakyenda bannange nga tebaliyo wewa gye bali nga babalya ku ngalo tobolaba abalamuzi baffe abawummula wano bagenda ku faamu zaabwe n'ennyumba zebazimba ziri apartment ez'omubbi teri abayita mu nsi ndala tobawulirako nti nno bagenzeeko UN OAU bandigenze singa waliyo okugendayo nga kwagabanguzi otegedde omanyi twamanyira bino nga singa kwali kwagulirira basobola okikola naye byamu bya meloti Sebutinde wabakubira ti Sebutinde buli dakika n'ogusembyeyo era yakubya abazungu akalulu bano be muwaana tebalina gye bagenda why emisango gyabwe tebalina misango giri extraordinary gye baali bakoze nti Chief Justice ayimirira awo nga Sseggona ayimiridde n'amugamba nti musango gwa Mama Mbabazi waliwo president eyaliwo bweti ne bweti naye ng'alinga atagimanyi sate yandibadde mulamuzi yandigambye nti Sseggona muleete obujulizi kubanga mu musango gwa Mama Mbabazi bwesi ne bweti kyakola ki kyaliwo. So we have a problem ti mu Africa ensi endala zigenze zigunjuka wano twalinga tuwaana Uganda mu mulembe egyayita ng'abantu basoma ebyaddala abaana South Africa East Africa bonna baali basomera wano naye kakati ffe bye tusomesa abaana we don't practice what we teach them. Absolutely. Tobola wano tukola lipooti ez'akabi Rwanda n'ezitwala n'eziteeka mu nkola wano n'okola lipooti ey'akabi teri agiteekawa kakati ono Chief Justice akyakunama nga we yasoose n'akunama nga Sseggona amugambye yiiki otugaana okuleeta obujulizi naye kwa Mama Mbabazi bamukkiriza
n'akunama ng'abagambye mulete nga 14 basebona bwe balowooza twa sande ne balowooza ndowooza yakola ensobi woofiisi zonna nzigale katukeereyo ku mmande baakedde n'abagoba n'akunama ogwokubiri kyekiri Bobi kye yagamba I'm not going to that court to get justice ne kulabisa bafalaamu. Let me tell you, Uganda ne generation egenda okujja tetwetaaga wadde baana b'abo bantu tetubeetaaga ate olina balaba kati buli muntu yenna kati kuguno omulundi omusiru omubbi bitya olina mulaba kuguno omulundi batamu ebegenda sitaani waba bamugoba n'ebibye bamugoba n'ebibye Lucifer bamugoba mu ggulu n'agwa n'ekimu kyakusatu. Omanyi wali olimba olugamba nti omuyaga bwe gujja ne guba ngulu ne bafa abagwawo bayita Yesu yajja okuyimiriza mazima ennyanja n'eteeka okweli bwanajja tuyinza okulaba kibuyaga aliwo anaatereera nga owenyodola asaze ebituufu nebuuliza anti kakatirabayo lemiteri kyenkugamba nti Law Society simanyi balandi friend baani bonna betwawaananga oyo omusajja agenda kutta balooya b'e Uganda wano nga tekyali abeegomba bakozesa okujjamu nga basigala mu Uganda kyokula bakatende bakabi basimanyi mwemwa bakabi atunula bwati n'agamba wadde gulimu sente sigendamu kyokula nakigamba nti abenale embakale bagamba leka abato tebekakabaliza omusango Bobi gwababidde teguli munsa enale neyungula balooyaze 40 within 1 week ne bawera 61 n'ekikumi bagenda kuwera otegedde kakati now wano tetukyayiga ekikundeeseza firimu eri Pelican Bridge nti bali abasajja betwegomba nti atuuka n'asala omusango nga yasinzira ne ku lipooti omwana student gye yakola netwala president netwala ne baminisita wano Uganda bwewinyidde olwo be ba Alpha and Omega tawuliriza nenda si kituufu can never be Alpha and Omega. Kyekugambye nti generation we need a new generation. Awo njagala okubuuliza kaye bannaffe abatulaba ba Flashlight Rich Media mukkirize mugaane nze njagala tulabe Uganda after President Museveni by perspective at the moment. Can I tell you? Tell us. Uganda egenda okuddawo nga President Museveni avudde tola nti Uganda mwagalanyi is going to get better Uganda. Eno gitwemu eriki kale asanga botagirina omanyi kati kankubulire omanyi lwaki njagala nnyo bannayuganda okugendako e Dubai abaana abagezeko e Dubai exposure buli mwana ava e Dubai akomawo n'obusungu akomawo n'obusungu n'agamba byalaba ebiri eri nafunyeyo omusajja yankubidde ng'ava Iceland n'agamba bizito tutuuka wano mu nsi ne tuwulira nga tuswala kyekigenda mu maaso tutuuka mu nsi ne tuwulira nga tuswala kubanga wobeera n'abantu nga wabasibira wano tebamanyiiyo na abaganda bagamba ataneetaita yatenda nyina okufumba a new Uganda is going to be a better Uganda. It's going to be a better Uganda. Era bakulya ebinyufu oli n'akulimba why buli omu eno Uganda emusinye osanga minisita nga atudde awo nga naye munyiivu nga Uganda emusinye yokimanyi nti nno n'abo muzeeyi baavuga nabo bakiyambuli ng'emusinye njagala president okusina kyekintu ng'okyetamiddwa ne kikutubuka nabo bennyini Uganda ebasinye tekikwewunisanga n'oluguudo olugenda ku State House lulimu ebinnya nange neewuunya nga tebyafaayo kyekugambye ne batta abantu one is bothered ne basabye ambion and one is bothered. President Museveni alina akantu ke yagenze n'agamba mu speech ye ku bundi alumu yagambye bwati omuntu atta abantu atta omuntu nga talina muntu abakka wati n'enkuba nga tegeeza President Museveni akaanyiza nange kyemugamba bulijjo nagamba abantu bano boolaba abaita bajja abatta abantu bemuntu bakiikiizi bakawadi people otegere Museveni kyagamba bakawadi bano boolaba bana bava gundi kirumira yabatugamba bava makerere tebakola training ezooka ne baba wabugundi kitabu
bad without their gun, they are nothing, puppets. Kwa omuntu atto omuntu atalina muntu. Omuntu ajja n'akwata bw'atyo. Omuyibe n'abasajja beewuunya. Bwe bajja okukwata omuntu, bona bamuyikira batutuuka ku musisi waggulu. Kati bano singa babadde mu Northern Ireland, what could have happened? Kyekugamba President Museveni yagambye abatta bannayuganda bakawadi people. Kati Museveni alina okutuuka ebyokwogerako obwogezi baabikooye. Abeeko practice. Olaba ne Katonda wayogera aleeta ebikolwa. Ate tagamba nja kikola kubanga essuubi eringwawo lisunduukiriza emmeme. Muzeeyi tujja kutandika nga buli wetukulaba emmeme kisunduukirira. Kati oli mu kumujjukiza bambi. Kati mujjuka nti abantu basobola okusesema buli bamulaba. Gomanyi bantu bameka babeera ku masimu ng'ayogera kakati ku matu. Ng'ayogera bw'ati ne baba ku masimu. Oli agamba azira okwogera nadda flashlight because naddamu wisdom neka yayogera mu January. Wakiri bisinga anti byayogera bisunduukiriza emmeme biriddewo kakati oyagala abantu bakoleta. Owa inanga usimanyi. Ebintu otandika okugera ebimu ng'oyogerako bikole byogezi tobikola. Yesu tegedde wategedde nti abatta abantu babakawade okozeewo. Nange nakyewunyiza yakkiza nti atta omuntu nga talina muntu. Naye ate abaamusi sebo tutegedde abakawadi naye abaamusi. Ani kawadi? The government, the people. Anti kati yagamba the government. Okay, actually bagamba bano abattera baba government. Kitegeeza era the government ebakawadi. Naye ekisinga obukulu nga President Kenyatta omujjukira kola abanamugambye bw'otandika okulaba ng'ensi gy'ofuga bakutandisa okukomparinga n'Amini ng'okyali mu buyinza bw'olivaawo bagenda kukomparinga ne Stalin. Bwe baba bakomparinze n'Amini ng'okyali president. Kanaka nkaddemu ogenda katuddamu nuliri mu kamera. Kankubuuze bw'oba mu bukulembeze ne bakomparinga n'Amini ng'okyalina power ne gun. Kitegeeza ogenda bw'olivaako bagenda kukomparinga ne Stalin. Awo tugenda okutandika nga twebuuza tujja wakati nkasajja. Let me tell you, doctor, ekiriwo kiri nti first of all people are ready for change. Believe me or not. And that change is inevitable. Because there is no rise and rise, there is rise and fall. Nze singa lwafanga siri singa essaawa zino nandibadde nkola nga Uhuru Kenyatta. Uhuru Kenyatta yatuuka n'agamba mumanyi ngenda kuva kwa president naye tetulina ngeri gye tugenda kukola abantu basajja bajaliwo. We shall still have civil war mu Kenya. What can we do? Bring Raila Odinga. Naleeta Raila Odinga as a prime minister. Yeah, kakati Raila Odinga yakiikirira Kenya mu UN simanyi bitya. Olaba ati President Museveni ayite baba nabe prime minister. Kisoboka. Era ne Bobi Wine bagaya asobola okubikkiriza ebyo ba prime minister bawana bagoya buwunga. Abakamina Uganda nga banewunyisa. Tosobola naye kuleeta. Tebalina okubeera responsible ku bintu bya government ebitambula byonna okubiringiza bingi. Wano olaba nagamba nti abawabula President Museveni batwegomba ffe abamulabako. Ng'omuwabuzi wa President Museveni kisajja kiggwako nga tulabako. Tamulaba nga nabwo. Naye advisor. Ate nno kakubula ennene ekyo kirungi. Naye osobola okubeera mu badvisor nga basatu nga basobola okulaba President Museveni naye nga bakankana empale waliwo asobola okugenda mu ttoo yaabwe emirundi ng'etaano. Ng'agenda kumulaba. N'atuuka wali mu maaso ga President. President Museveni n'amuadvisinga. Advisors z'omuadvisinga President n'agamba kirina okulaba eki. Baira, do you know tulina baminisita ng'atuuka mu maaso ga President nga tasobola kuadvisinga President ekyogenda okukola kyamu. Bamutya balina fiye ya mirundi ebiri. Waliwo fiye eno kutya buti. Ng'alaba balaba sitaani oba alaba biki. Byonna era kakati waliwo abamulaba n'okutyoka respect. Bamutya olw'omulimu. Ekyokubiri bamulaba nti nno yabajja eri mu nkoola. Kifula wabajja kuba minisita bakaaba. They can't do anything besides being a minister. Kaliko wagambe bali ku mirukaadi ye. Bali ku mirukaadi tebalina kirala nothing else. This government. Eno government yesinze okwanika baminisita. Esinze okwanika bannaddiini. Tetusinze ogiyigako bu. Bannange kale. So, n'olw'ensonga eyo mutukizo nakuba tugenda kukoma wano. Naye nga ebyo byonna kati omusango guno ogwa Winyodolo. We are not really emptying the kino omusajja kye yagamba nti agenda balabisa. Njagala tugende nga tuyigiriza bannayuganda step by step. Baleme bula.
tugambe babalabisiza oba oleme kusanga Winyodolo nga atunda enanasi oba ng'atunda ebinyeebwa ewaabwe oleme kyekanga eno judgment esobola omuyiwa n'ataddamu kufuuka kintu kyonna n'ataddamu n'afuuka Kavuma ng'agenda kati kunyimbe n'akaanya ttaka byokka byasigaza Kavuma namulaba ku TV ng'akaanya ttaka. Okay, mikono gyaffe ba Ken Rich Media, Flashlight Channel Uganda, other media all over the globe. Mabako support waffe mwebale nnyo. Ne mugambe nga muko support waffe ogamba subscribe nnyo. Nga omukozesa subscribe Flashlight. Wale ne Rich Media wa subscribing eto. Kakati nolo nsonga etubatumidde ko mikono gyaffe mwebale nnyo okutwagala. Tugenda kwamba olunaku olwaleero omukamange mubezi waffe. We shall continue giving you updates for everything that will take place in this country of us, Uganda. Our friends right from US, Canada, Jamaica, Australia, Germany, Britain, Abu Dhabi, Middle East, Middle East, Qatar, Dubai. Mwenna tubatumidde n'abaana bali abaana batugamba babeera mu biyumba ebyo nga bali stress naye balaba kakantu nga bakyamuka by the way kambabuulire okutwagala kwammwe nga bwe mwagalamu channel yaffe eno naffe tubaagala okujja kabamu kumwe tetusobola balaba kabamu enamba zaffe koziri awo mutukubireko tunyumyemu akaboozi twegeyageyemu ebitabanyumidde mutuwe ku advert tusobole okuddamu okubitereeza ate basanyusiza mutuwe katiiki naffe tusiima bannaffe lwaki tukuma olunaku olwaleero nsigadde nga omwanzi wamwe Ayuba Rogers amunegezi waffe omulungi omumata omwana omwana atanya amata mutali mazzi kaye wisdom akumata kumira mpeera mwera